Zino. Aliwa mama. Mama aliwa. Aliwaka. Sente zakuwadde nka ntono zino tezigula. Wena wameka. Wena wameka. Ani? Nkondo wena wameka. Omulembe guno gwe tulimu bamaama nedda tweddeko sina bamaama bokka wabula ne bataata naye lwakuba guno omulundi maama yakikoze awandiikidde omwana akapapula agenda amugulire kalimpitawa ku dduuka n'amukwasa ne ssente. Number 1 ngaze SMX analyzinga ensonga kitegeeza nti maama omusajja gwali naye waka si ye bbaawe oba omusajja gwagenda okubeera nga yeebaka naye si ye taata w'ono omwana olw'ensonga maama w'omwana wo kizibu kale watebeerawo obuzibuzibu mwambalira kalimpitawa tu n'okutuma omwana wammwe nti owaayi gwe genda obutugulye maama nga kibaguddeko bugyawo gwe ne mukyalawo ne kibagwako nemulyanga akasigiri kasuse n'ogamba owaayi katutume omwana ku dduuka kitegerekekawo nti taata azze mu makaawo si ye taata waawo oba omusajja omukyala gwagenda okwebaka naye si ye taata w'ono omwana ko yo manyi engeri enzize waneno njawula ayi tukoze tutya omanyi kwata omwana muwe sente zizo genda ogule kyokka ne sente zemuwadde tezimala gula nkakazi katukali eno maama antumye aŋŋambye ompeeyo munnange bamaama tweddeko bamaama tweddeko obuntu obwo bwangu nnyo okugula naddala ng'ogenze ku kiriniki oba famasi nati ku maduuka mutyayo genda ku kiriniki oba famasi wekiba kiganye genda ku madwaliro simanya aga gavumenti bagaba obwo obwa pinki obw'obwereere naye omwana omuwadde sente teziweze omutumye ebi bannanga tweddeko bamaama tweddeko Why no SMX Media ngenda siga nkulesa updates gutyo no kola subscribing nga notification bell bisigadde obiturekere si why no SMX Media nkujjukiza muzeyi waswa yagamba kumira kyoto ebizibu bya mulimu bya mukwano oyagala genda bweru waliwo ebikulogotanya bisirani yagambya kumira kyoto enamba y'essimu ye yawo mu nsonda ebisigadde akatambi kano nga kaweddeko. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.